kugaana nga tuli balamu ebintu byonna bikolwa omuntu nga mulamu tebikolwangako mufu aba mufu omulwadde aba mulwadde kati mukwano gwange wuyo ayinaawe emmotoka tasobola givuga mulwadde oyo pazi olumu yalwalako emmotoka yagireka ggulu kati obulwadde bukulesa n'ebibyo twekuume tuleme kuleka byaffe twekuume tukuume ebyaffe twekuume twagalize abaffe twekuume nnyo ddala era nakano kalanga abakyala baffe ab'ewaka so wange byonna yabikola mulabirira abasajja si bayingo mwemunyirira nnyo mwemunyirira nnyo naye abasajja bamwe bwebatuukako ng'omusajja alinga oluguwa ogamba ye asula eka manya yeye mukyala mulabirira abaami bammwe n'abaami bakola obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuleeta emmere oba tebaleeta buleesi mmere naye omuntu aba atya nga ye omukyala anyiriranga nyashi kweri nga bbawe ye talina n'omwana nange namugoba ku laabu nze nkulira bya laavu mu ofiisi tuyo topika akimanyi nkola mu ofiisi ya laavu ne mutabani wange tasobola kubba laavu yange na maama we nagitwala eyiye neya maama bonna nze nina laavu yaabwe nze nkula mu ofiisi ya laavu tobola bikaseero nsanga nseka abatalina laavu basanga anyizi nze nkola mu ofiisi ya laavu era nkuutira abantu mwenna muyige okukola mu ofiisi ya laavu kabako katudeka ogwe musajja free spirit gotatera kulaba mu ntalo z'abayimbi ate nga abamu bagamba ez'entalo zina kyezicreatingawo ku kariya y'omuyimbi kangende nga olaba omukyala Spice ne Shiba gwe okirowoozaako ki oba abamu bagamba si lutalo they are just pushing their music not pushing even not them because both of them omu munene nnyo omulala munene ani omunene nnyo ani omunenemu ekyo kinkuwadde ogende n'ekyo binyonyole ate wetulina ffe tutunda bigambo kati ebigambo tetulina tetugenda kutwala budde bunene nnyo bwakuvunula bigambo kuba waliyo n'abavunuza abali eyo kati ebituibwa ebyo byonna bonna beeriisa benyusa that means olutalo terubayamba ekirala lutalo ki musically tekipushinga music nga bo balina lutalo ki ndaba tewaliwo spimika waliwo tewaliwo lutalo kuba kati oluyimba lwemwogerako spimika is a big song ate luli okwogera amazima olukyali wange lukyali terunafuuka luyimba kakyali kayimba akanyuma saakakutteyo byanjawulo bwe tukubira kati kuyanga mulo badde mwerabidde nti olwo oluyimba lwayanga mulo ate mwalwambaza Shiba bw'okubira kati kuyanga mulo ali busy ng'era Shiba we yayimba akayimba ndi busy meaning that oluyimba lulina gwe lwapushinze oba gwe lwatunze lwamukoledde bwe bali kati tetugenda kwogera ku lundi kuba temulinawo idea yalwo ekyokubiri both of them are my friends one is my big not even a friend I became a family I'm a brother ate soogera ku sister wange ekyo nkivaako ekyokubiri another one is a friend of mine ate ninamu n'ensonga emu nze situlayetinga ku mikwano gyange bw'oba waliko mukwano gwange nga waliko kyali wange era buli amanyi nti mukwano gwange ng'ali eyo nga neoba waliko obubezi mukwano gwange ennaku bbiri beera ng'okimanyi wejjeerera dde omusango siri kwogerako siri kukomentingako siri kugira kibangi bali kukuba amayinja nja kugumamu kuba nze at the end wali teweetaaga mayinja kyova olaba nali mukwano gwo wamma mikwano gyange mwenna nga wakolaganako ne kabakumanya wagula password ey'okukwogerako ebirungi paka lw'oliva ku duniya so abo sigenda boogerako just kyensobola okuba briefingamu about that olwo si lutalo era byonna babipulaninga bijja kusala nkimanyi naye bambi mwana wa kabi oyo omwana yatuyambanga nnyo mulafutaazi wabula ekyakulafutaazi kyonna badde nze mulaba kukulambula bakyali wange wano bamuyita Pawayugi naye ate munaida teyali Pawayugi yali Waini Mawaya yali Waini Mawaya okuda Pawayugi
nafuuka power youth ne kati wayima waya edde nnyo nange lwaki olabye oyo omwana baaliwo nga tutandika ekirezo ayita timulasiye baana abo baaliwo ate okubajjukizaamu oyo omwana omu oyo enyuguliza okulaba omulwadde yali ne Diamandosika ebiseera ebyo so Diamandosika bwe yava mu good life n'akola ekino bakiyita back to life be bamu abaana be yalina back to life nga bakola nabayitaga back to life ayitanga yayitanga back to life ayitanga back to life naye kati abikogonayiza omulabako ennaku zino ate ayimba bulungi is working good yambazaamu kumaanyi naye kati olwomukaaga nga mutya atinaku kamesegi ng'alwadde yali agenze mu mpumbuya nabaddemukwetalaatalamu olunaku lwekulu abanyingi nsalawo nje wano olabeko era nzizaamu amaanyi netwala okulabula buli muntu yenayina obuzibu buvudde ku ki kasawundi eddoboozi mukole kano kalango eri ku bayimbi mikwano gyange let's do check-ups twekeberenga twebaka ekimala tulye ekimala naye ngaekisinga let's do check-ups twekebere tukuume twewale buli kintu kyonna kyonna kati ngizeziza ng'onaayogera naye kati waliwo abatayogera bensabira Allah subhanahu wataala abalwadde bonna bonna gye bali era mbasabira abantu basuuku olwaleero lunaku lwakubiri naye tumanyi balwadde leero balwadde n'abagenzi bange so Allah subhanahu wataala abasuuse asuuse mukwano gwange ayizaamu amaanyi nti ayogera kikigafu mulamu bulungi biziramu kumaanyi naye nga twekebeze nnyo ate twekuume nnyo ate twewala endwadde ate twebaka ekimala tulye nnyo bwe kiba kisoboka tulye buli kimu emmere abayimbi mugenda ne mugamba nti mukuba kaso musula mutambula ne mutalowooza ku bulamu bwammwe olw'okuba anti yensonga eyo gye mbagambye tulowooze nnyo ne mbagamba tulowooze nnyo tetulowooza nnyo kuba na ssente tulowooze nnyo obulamu obunaabaawo nga ssente tuzirina oyinza okuba nga olimu ofuna miliyoni 2-3 naye nga mu maaso ogenda kufuna miliyoni 3 notazituukako lwakuba mbuno tokola ki teweekuuma oba teweegendereza tusula mu biro bintu tutambula tetwebaka tukola kiki oyinza okuva eno oyinza okuva kati olwokutaano navaako last week ado show on Thursday then on Friday ate ku makya nali ngenda Masaka era mbebazanye Masaka mwebale nnyo tulagala mwebale nnyo kulagala n'okulaavu nempe Masaka ate ku lwomukaaga ku makya nalinawo kwa occasion y'akasomero so I went ate nenvayo nekiro nengenda mu nakivubwe Wahamu nempa ate Wahamu Sunday nabadde ne entertainment so Monday it was a full package I had to rest nga mpulira mu nekikuba kikola kinuma era ngamba ani mukwano gwange otutulo ate otutuleeta obula kikisinga kudimanga kwebaka oba okisegedde mwebake nina mukwano gwange ateebaka liri pazo weebakeko teweebaka osula mbu nkudi osula ozina nkudi weebakeko liri pazo obulwadde ojja kulwala ate ekirwadde ky'obulwadde tekiwona manya ky'obuteebaka ebirala byonna ate kati n'olwepazo gw'olina okwerwanako ennyo nalabye n'olinga kukwata ekigaani epas oyo omusajja gw'obuukirako ayina olukindo ojja kutta omusajja mwagala kutta musajja aleme tuuka bulungi ya nkudi oba okitegedde liripazo kola check-ups mulye emmere oyo liripazo tayagala kulya okola yalwala ne alusi anti abamu bagamba nti bw'aba ayina hiti nga bw'olaba nti pazo ayina enkudi kati ayagala ajjezozostinge n'ateeka n'akola bulamu asobole okugifunamu pazo enkudi yo terya nnyini enkudi era kati essaawa eno ne tukwata ng'oyimbye enkudi tukwata nga ffe kuba ffe pazo twasabako era akuba enkudi oba okitegedde kuba ffe tumanyi pazo ekirala ekintu ekityasinga katonda takola nsobi katonda takolangako nsobi era katonda weebale nnyo ogambye hit abamu bagamba wakubye hit katonda weebale nnyo okuwalira pazo hit wallahi katonda weebale nnyo
weebale nnyo weebalire ddala naye weebake Katonda yakuwaddeyo hiiti obe n'emirembe teyagikuwadde emirembe ate gikubuleko namulabe Natibubo nga teyeebaka alinga nze omulamu yeetalaatala bwabuukira ono bwanywa kino bwalya emmere okulya kituufu lya kuta kuba tukwagala ng'oli mulamu sina pazo yekka abantu abaliyo bonna abakyasizewo lisinze njogende kuba pazo manyi lwaki mwagala nnyo ye mwagaliza abalala bo tusinza okuba ng'osiimyeyo bwensimyeyo okwogerako nti twekuume nnyo naye ng'ekisingira ddala nsaba nnyo Katonda atukuume nga tuli banamu